ekijjukize oba ekijjukuteko kiba kitukwatako ffenna, being that mwavaamu abantu ab'enjawulo abagatta ku ggwanga lyaffe bakola ebintu ebiwa abavubuka bannaffe emirimu, naffe bennyini tuli wano naye efamire eno olumu naffe tugiryako. Tosobola kusanga Uncle Chameleone n'omugamba nti siri bulungi n'atabaako kyakulekera, so ekiba kikutte ku famire ffenna kiba kitukwatirako wamu. Olwaleero tuzuukuse n'amawulire ag'ennaku omu ku bamemba ba famire eno Maama ajja tutegeeza abadde mwana namba mmeka, era atwongere waliwo ab'enjawulo abantu ab'enjawulo babadde bagamba abadde n'abaana bwe bati, abaana bali bwe bati. Maama agenda kuba atunnyonnyola atubuulire n'enteekateeka eri etya. Kino nno tukikola okubatuusaako mumanye programu eri etya tugenda ziikawa. Maama tubadde tusaba otubuuzeeko nga kitalo sebo. Maama, abantu abatulaba balyetaaza okumanya Humphrey abadde mwana namba mmeka kugwe? Namba emu. Ye mwana muggulanda. Abantu abali beetaaga okumanya maama tugenda kuziikawa? Tugenda kuziika Emityana Kalangaalo. Eri gye twatwala eke. Okay. Maama, Humphrey afudde bulwadde ki? Kansa. Afudde kansa. Abulwalidde ebbanga ki? Myezi ndowooza giweza 9. 9. Okubumanya gy'emyezi 9. Afiiridde mu ggwanga Uganda? Uganda. Abantu abasinga babadde bamanyi nti awangaalira mu ggwanga lya Amerika, yakomawo ddi? Emyezi kati 3. January yakomawo 1st January. Okay. Omwami ono abadde ayinayo ku baana abazzukulu? Abazzukulu ababe oba ayina abaana naye abadde tannazzukuza. Ayina abaana abazzukulu bo? Yes. Abaana bali bameka maama? 5. Abaana bali 5. Programu eri etya mu bufunzi? Programu tetunnagitegeera bulungi kubanga waliwo baganda be bataliiwo n'emikwano gye abandiyagadde okujja okumuwerekerako tebannaba kujja. Kale tubadde tukyagumiikirizaamu tulabe then tubabuulira programu. Wangi? Kubakola ki? Ekibuuzo kusaawa weno kireke buuzayo ekirala. Kati nange bangumya bugumya. Ale kati bomba gumya ekya saawa tennaba. Amawulire Humphrey mbadde mbeera naye wano mu maka ge mbadde mujjanjaba. Tubadde ne bannansi ababadde bamulabirira nga naffe batukikwasaganya bangi, tubaddewo bangi, kati era yafudde ndi wano. Yasooka n'atereeramu era ayogera bulungi naye kati zibadde ennaku nga wiiki eno watabukidde. Yeekomyawo yekka ng'akooyeeyo n'agamba mpulira missinga abantu bange angende eri abantu bange. Okay, Maama, ndowooza abantu abatulaba abandyetaaza okuba nti batwegattako wano okungubagira awamu beetaaga omanya tuli mu kifo ki kino, naffe batukubira amasimu batubuuza naye tetumanyi kiriya direction ya bbawa. Ono tuli Mutungo Kitiko Lweza, katugambe twogere off to Kigo Road. Okungubaga kwonna kugenda kubeera wano. Kale bannaye ndowooza muwulidde abaagala okuba nti mutwegattako mujja kujja e Mutungo Kitiko Lweza. Ndowooza mbagambye bulungi. Mukama Katonda muganda afamu ekiwumula eky'emirembe. Balagirire bulungi. Okyamira wali ku kigenda ekigo Entebbe Road. Noyita ku La Memorial Hospital. Then yawo litawuko katono n'otuuka. Ye first born kyekyenjawulo kyabadde nakyo.
yakoowa yekanga obulumi alina bungi ate nga almost mu nnyumba abeeramu bwomu n'asalawo n'agaa kankomewo eri bazadde bange. Era nga tukyali ewa Humphrey Mayanja era ng'ono ye abadde omu ku part of Mayanja family, abadde muganda wa Mayanja family. Maama tutegeezezza nti abadde omwana omugalanda era n'atugamba nti ekyenjawulo ekimubaddeko akibadde nti abadde mwana mugalanda. Ffenna tukimanyi omwana omugalanda mu family, omugulanda mu family agulenda oba first born yaba akumaakuma banne, ekitegeeza abeera n'obuvunaanyizibwa obw'okubeera taata at the same time okubeera maama. Naye olunaku olwaleero Mukama asazeewo n'aba nti amujjulula. Maama tutegeezezza nti aba tulinze n'obulwadde obwa kansa. Muwulidde bulungi okuva mu ddoboozi lya maama. Njagala twogereko n'omutabani muganda wange nga kitalo. Kimanyi kyekitegeeza okuviirwako omuzadde kwegya emyaka, naye embeera eno yakusanzeewa? Embeera eno egy'ekiro manyi Davido yabadde azze, so nabadde ne anko wange Palaso nga tukyakala kiro kyonna paka ku makya paka saa 12. So ne tuddayo ewaka ku saa 12 tugamba leero omuntu yeebakeko nga tupulanize tugenda kubaka olunaku lwonna kubanga twakooye. Ekalawo tutuuke ewaka ate ne batutusaka mawulire nti Daddy Humphrey agenze. Era yadde shock. It was a really big shock. I mean, we didn't expect it. It was just a shock. Ukwono muzeeyi oli mwana namba mmeka? Mbeera mwana namba 2. Muli baana bameka? Abaana 7. Muli abaana 7. Mwena muli wamu? Tuli wamu tukwatagana. Twemanyi bulungi. Mu mbeera eno olowooza banno batoobo ne bakulu bo oyinza bawa bubaka ki? Era obubaka busobola bawa kubeera strong because tebalina kyakukola. There's no choice. Yes, kiruma but tulina obeera abagumu by the end of it. Baganda be twogerako bali mu myaka emeka era basoma? Basoma. Mukulu wange asooka muwala ali ku campus Makerere, nze ne muddako nze nakamaliza senior 6. Then nawaawo ali mu P6, then wawaawo akyali mu P5 awo, then wawaawo asomera ebweru, ye asomera nnyo bweru. So tuli awo mu same age set twenkanankana. So maybe so kamba he's a real person, like takweka kya feeling vaba chimu chimuziza agambirawo straightforward bwe kiba kimusanyusiza era takweka, like he's a real person. That's all I do. So chimunyukira wanje yalina gwe yali abeera naye, I think mukyala we bweru, so yamubeerangako gamujjanjaba. I think kuva last year mu June, either June or August, nenga kuva last year paka sawa zino saludde nabo ali awo mu lubuto oba gallbladder cancer, sabitegala bulungi but ya gallbladder cancer wa mu lubuto okubiri.